work. Akantu akasembyeyo jjo kakyandi ku mutima. Respect him. Ate naawe omuweesa ekitiibwa. Muwe ekitiibwa naawe omuweesa ekitiibwa. Awo njagala otulambululire. Nze maama muwanti ekitiibwa ate nenkumuweesa ate nensomesa n'abaana mbasomesa ntya. So bwe tuba tuli mu baana omukyala engeri gy'oyinza okulaga nti owabbaawo ekitiibwa bwe bayita taata waabwe kwe kubanga tokola kintu kyonna ekireetera abaana okulowooza nti taata tagwandirwa kuyita taata. Toloopa mu baana bo. Abaana tobaloopera musajja byakukola byaganye kukolera byaganye kukola kyonna kyonna ekikwata ku taata waabwe. Ekitiibwa ekyo baleke bakimuwe. Kati omwana ono bw'amanya nti taata akkuba kubanga gw'oloopera si poliisi mwana si kooti. Omwana mu buto bwe ajuzi nalabako eggulira omwana eyayokya taata w'amazzi. Kusol tiyali kusol yayokya taata w'amazzi agokya kubanga yakubye maama we. Naye mu buto bw'omwana anoonya ye kyasobola kukola ku kirumya naye taata because akwagala ne mwenna abaagala wadde mwembi abaagala agezaako okulumya munne asobola omukyawa. Kati omwana yayiira taata wa amazzi kubanga maama amugambye oba alabye taata. Abazadde baffe maama ng'agambye omwana taata wankubye. Abazadde baffe wamusanganga n'olubale n'akulimba nti yatomedde oluggi kumbe baamukubye kubanga yayagalanga ekitiibwa kisigalewo. Oli taatawo nze nnwanye na mwami wange tebikwatako. Nwanye na mwami wange sina taatawo. Sisironye na taatawo. Oli taatawo mulalo no mwami wange gye twekwanira tewaliyo. Ne gye twakuzaalira tewaliyo. Kubanga bamaama baali bakimanyi singa nva mu nsi omwana ono yeetaaga taatawe ate lwaki amukyawa leero. Ne taata ng'akimanyi ate bwe nva mu nsi omwana ono ajja kuba ne maama kubanga omu bw'aba taliiwo ono yabikka ekituli. Naye katugambe bombi weebali ntaana ki gy'oyagala omwana waalabe ekinaakusanyusa omwana tekitaawe ofunemu ki. Eyo si extreme nnyo. Anti kati abaana buli omu alina obusungu bwanjawulo engeri gy'agenda obufulumya. Omwana omulala asobola okukaaba dadi akubye mami, omulala yeewerera taata we, omulala ekimuli okumpi kyakwata n'akasuka ne kikuba ku mutwe gw'omusajja n'afa. Nga misunderstanding ereetedde provoking omusajja okukuba oluyi kati evuddemu ntaana. Oluyi lubi naye luvuddewa mu busungu olwo abantu nga tebamanyi kwefuga. Nga solution erina kuba muviire otaasa obulamu bwa bonna. So omwana ono ekitiibwa taata muwe ekitiibwa mu maaso gaabwe kubanga bayiga. Omwana omuwala ayigira ku maama engeri gye bayisaamu abasajja. So abaana abamu nabadde nga training abasomesa ba Sunday school ne mbagamba abaana tulina obbayiga. Tulina okubawa obudde tubasome since ffe basomesa. Omwana buli omu ayiga bulala. Naffe abantu abakulu bwe tuli kituufu. Waliwo ayiga ng'alaba ng'alaba kyokola n'akikoppa. Waliwo emyaka egyo egiri wansi w'etaano bayimitatinga copycats, parrots. Mami bw'atambula bw'ayagala atambule, daddi bw'atambula ayagala atambule. Bw'ogeza n'okwata engatto n'ogiteeka ku mumwa bw'akulaba nga naye agikwata ng'agiteeka ku mumwa. Era abaana abo be bantu b'okuyigiriza ng'okozesa bifaananyi. Balinamu egyo emyaka si gya kulowooza. Egyo emyaka beeyisanga nsolo. Ekijja kye bakola ekisaze mu mutwe takirowoozaako. Obwongo bwe tebunatuuka kubagamba ekintu kye bayita decision making ki applyinga mu bantu bakulu. Bali kati nina ebintu bibiri kannondeko musalewo. Abaana bato tebakirina. Mwana omuto tasalawo kasita kijja mu 20 jawe ekibiriiti. Kasita kijja mu 20 esigiri ye yakagikwateko kyakola. Talowooza abe n'enjokya oba tenjokye. Kati tubakwasako bati ne biboota ne bayiga. Kati ojja kwekanga ng'omwana oyo olina omukwasa akayige. So tulina abaana abo
ngoyo omwana ayiga akutteko katono bankuba oluyo olw'ekintu ekyo. Mutabani wange yali ye mwana ayiga ayonoona mu butoobwe. Yali namusoma nti ekintu bw'atakikwatako n'obw'omugamba otya nti kyokya takimatira senti mputtu omutwe gwe gumugamba wamma. Let's first check. Kati wali abaana bwe batyo nti waliwo sister wange nali naye ne tukuza omwana yanyombesanga nnyo because nze namugamba omwana ono mmutegedde. Kati bwe mba ngenda kukola emirimu tojja kunfuga nti nkuweeke kubanga nkimanyi oyo noona. Kati lumu nga agenda okujja ewaka asanga omwana musibye omuguwa. Lindako. Nasiba okugulu nina ebyokukola. Nasiba okugulu okuma omuguwa ne mala ne ngusibira ku ntebe. Nganze nti ne bwaneetooloola omuguwa ogwo talina kyakoona. So ne bwayavula speed atuuke wali wakoma omuguwa gumukomya n'atuula. Naddamu agezeeko okwavula n'atuula. Kati nina okwoza engoye nina okufumba togenda kunfuga. Nambuuza omwana gw'otadde ku mugu wange embuzi. Ne mugamba naye okimanyi singa simusibye kati singa yayidde dda. Tunula nga bwadde eno teri bintu bwadde eri teri bintu. Bw'ayagala agende mu maaso okusukka omuguwa gumukomya sigiri. Nga nze nkimanyi kasitangeza ne mmuleka. Buli muzadde alina parenting style bannange eyo yali yange temunnenya. Gwe w'omuleke nze wange namusibako omuguwa. Ne mmanya kati yagenda otuka nga alinga nsolo. Ku makya we namutuuza nga ngenda kwoza mu mutwe gwe nga manyi era namusibye. Bambi. Yayavulako kati n'atuula. Ng'akimanyi ne bw'anaavula tagenda kutuuka mu bbaafu wendi kubanga mmumanyi. Bw'ageza n'atuuka mu bbaafu sabbuuni mu kamwa, ebyovu mu kamwa, ettaka mu kamwa, nze siina gajjanjaba siina. Zo wange namukwatanga bukwasi ne tutula mu bbaafu ne twoza. Nakyo kikola. Naye nze nga ndaba ate nkujje mu bbaafu ate dda eno nina ebizibu byange nnoonya mataaga ate kati ontawanyize mu bbaafu kati okwewala okukuba nkusibira awo. Oba ki ekyamulemesa okuba mutambuze kubanga si mutambuze. Naye nti tuyina abaana nga tuyina obbategeera. So omwana ono gw'ogamba nti taata we yakubye omanyi obwongo bwe kye bumugamba okukola taata we tokimanyiko n'akamu. Tagenda kigamba. Muba mwebase ekiro ng'akolezaako taata we omuliro obwongo bwe bumugambye amafuta weegali yalaba ng'oyokya kasasiro n'amafuta. Alaba nga ekiyinza olumya taata ono ave waleke kuddamu kuba maama kubanga akwagala agenda kuttira omusajja. Omwana ono talifuuka balo tasobola ate omuwadde ekikolimo obulamu bwe bwonna maaso ga Katonda yatta kitaawe. Katonda tatunuulira buzibu bwona bbaawo. Mu Bayibuli agamba omwana kitaawo n'ennyoko basseemu ekitiibwa. Kati lwaki omwana we omuleetera okufuna ekikolimo kya Katonda ng'omulekezaawo okussaamu kitaawe ekitiibwa? Waliwo abaana batawa bazadde kitiibwa lwa bamaama oba taata. Omwana n'afuna ekikolimo okuva ewa Katonda kubanga ekya Katonda kisigala kiyimiridde. Bw'aba tawadde kitaawe ekitiibwa kati omukazi ayagala omwana we tamunoonyeza kikolimo kya taata amunoonyeza mukisa gwa kitaawe. Omukazi gwe bayita omukazi gwe tuba tuyigirako nga maama. Family katunuulira family. Tunuulira family ya Yakobo. Tunuulira maama. Nanga abakazi. Ndako. Rachel. Rebecca ye Isaac. Ono Rachel. Ne Leah. Ne tunuulira maama engeri gy'anoonyeza omwana omukisa gwe. Maama yali ayagala omwana we atoola omukisa okuva ewa taata. Oba bagubye bubbi. We need that blessing. Oloza mama yita kimanyi nti asobola owa omwana we omukisa. Lwaki Yakobo yamunoonyeza omukisa gwa kitaawe? Kubanga gulina kuva wa taata. Gwa taata. Teguliiko ki. Kati Isaaka bw'ateeka emikono ku Yakobo. Egwo omukisa gwe tusaba guze guli paston. Ibulayimu awadde Isaaka n'awa Yakobo. Paka tutuuse Yesu mu lunyiriri mwava.
awo kati bamaama tubeere bamaama abanoonyeza abaana emikisa sibikolimo. Wadde kigenda kunyumira ng'ofunye empalaniraako kitegeeza oli munafunye era oli musiru okubanga ogenda kukozesa ekyokulwanyisa ekisemberayo ddala kye bayita omwana kirwanyise taata. Kiringa bwe tunaagamba Ukraine evuddeyo enoonya obuyambi bwa Uganda bakube Russia. Naye taata aleka bulesi maama Russia esobola obutakuba Uganda kubanga egimanyi nnafu. Teyagala genda mu record nti ne Uganda yabaddemu. Naye taata obutatta mwana tekitegeeza nti munafu. Kiraze bunafu bwona obusiru bwa maama. Era omuntu atula eri amabba inaga naye oyo omukazi nga musiru ateeka abaana mu ntalo ze. Kasomulire kani baawo bwe bisukka baawo gende wanyazalawo nze manyi nyazalawo yasinga okutegeera baawo era abamumanyi abamumanyi naye manyi lwakizibu mubatya nedda oli mwana we nedda ewa mama tebalopa nze ngondopera otya mutabani wange nti yakubye kati awo mugambo otya kati awo mugambo otya ogenda mwebuuzaako mami twafunyemu obuzibu olowooza nkoze ntya kale olaba yankuba oba nakola ki oba nakolamu ekyobusiru netayagala kumbulira kyennakola nyamba ozuule saagaladde kunkuba njagala kumanya bambi ambuulire mami ng'agenda mugamba lwaki wakubye omukazi yakoze eki ng'amugamba nga mami akomawo yaŋŋambye nti wakoze bwoti mami sigenda kiddamu. Okay. Naye laba bwe babazizza mama yaddayo namugamba bambi toddamu mukuba mama alaba mulungi teri maama gwolopera mutabani we n'akuwagira tekiriyo era mbadde kyengenda okugamba ne bwe mutabani we mubi mutabani we gendayo ng'onoonya solution si kuloopa ate weefuula omusiru mwe mami simanyi kye nakoze bebi yankubye simanyi saagala nkyawenze simanyi nakyakukola simanyi teyagala kwogera nange mami kyokka yankubye olaba alina ettama eryazimbye banange simanyi kye namukoze kubanga si mulwanyi naye olaba waatuuka okunkuba ndowooza nina kye nakoze kinene ndabakatemba yennyini anti bw'oba okyayagala amakaago bw'oba ogako yegende wanyazaala omugambe nti kiraba nikyo kinkubye waliwo omukyalo omu waliwo omukyalo omu maama wa mulenzi ng'atuula nteerako emboozi namugamba naye lwaki mukamwana wo tomwagala kubanga era tekijja kusanyusa nga bw'onooyogeramu n'omukyala nagamba mukyala Makula omanyi omwana oyo kye yankola omuwala yakola ki nagamba nali mbakyalidde ne bayomba ne mutabani wange owulira ne mutabani wange si mwami we mutabani we ne bayomba ne mutabani n'amuvuma olwo takyalaba bubi bwani mb'omuwala yavuma avuma mutabani we omwana oyo omuwala mubi yaŋŋamba kitabani kyo kijjeewo wano nga sinnakitta okimanyi nti omwana oyo bulijjo ayagala kutta mutabani wange ekigambo kimu kitandise okufuuka ekyolunaku olumu bulijjo omwana era mulaba bulijjo kati ntegedde lwaki mutabani wange bulijjo akoze kati atandise okujjayo omuntu lwe yakogga ekisiibo n'abigatta ku bino okay kyala Makula okimanyi nti ojjukira luli nti mutabani wange yalwalako konza sijjukira nenda tojjukira nti ololo okimanyi balabika okuba bamuwa obutwa oyo kati maama atandise ogeza ekiyenje efuuse enkoko enkoko netandika obuka nefuuka akamunye eri mu bbanga etumbidde eri mubire naye nga kikyali kiyenje kati ye bw'aba anyumyanyumya kamunye kati nzijukidde mutabani wange oyo yaŋŋambako lumu yafunako embiro baamuwa obutwa bannange oba yakyogedde netakisoboka oyo omukazi bulijjo ate amaaso age engeri gyatunulamu mutemu kati oyo maama ali protective ku mutabani we naye ng'ekigambo okyogedde mu busungu bannange nzijjaako mutabani wano nga sinnamutta maama ng'agamba mutabani naye tugende tebakunzitira ojja bikola tubireke nga maama akwata kitabani kye naye maama oyo y'omu asobola okujja nziza ebbala kyalirako n'atuuza mutabani we bannange muwala wange ali ati muwala wo yantama ate yakoze eki munnange tayagala kunfumbira biki naye bambi oluusi abaako oyo ye nnyazaala alina enkolagana ne mukamwana waliwo nnyazaala ajja okuwolereza
Nazala wange nakwezi anti yankubide yangambe nzija balaba mba misinga konze kale. Lumu twali ku simu tumukubidde mubuuzaako. Omukulu abeera busy. Kati mba nino tega nti kati akomyewo kankubire mugamba mami agala kogera nayo kwata. Okimanyi mbadde bize muga kwata. Lwaki wakubisizza muwala wange enkuba ku church namulabye ayina walole nalyo omulwadde w'omusujja ne tutuuka mu kusaba. Kubanga ye abeera ku TV ng'agiraba. Kati n'alaba kanyula nga tuli mu nkuba tusaba. Muno n'omugulira olutalo. N'okubya muwala wange enkuba kati yabadde n'omusujja. Omugaseeko enkuba yerabidde nti tusaba. Lwaki tobeera mu nkuba y'omwana wange n'omuleka? Awali takyali mwana we. Takyali mwana we. Nga mami munange olaba mami olunaku olwo nakeera ng'omusujja gunnuma nga ntiitima yansoka ne ku church nandeka ne nevuga. Kale omwana wange yevuga atya? Nyazaala wange yali ku mutabani we. Lwaki omwana yevuga? Lwaki omwana wange tomufunira amuvuga? Kati singa aba akoye nga ava ku salt n'atomera. Oyagala nfiirwa omwana wange. Mama. Namugamba kati nze sikyali mutabani. Kale oli mutabani wange. Naye omwana ono bambi muleke mufunireyo driver muvuge. Kati mulinza ze nina ekyo kyengenda okukola. Mulinza ajje. Nkulaba. Manyi kikola. Ne mulopera buli kimu. Oyinza kikiza mami munange enviri zino. Osa mami enviri ate manyi ozirekayo nga sizisibyenga wali. Nga tebe kuwambi lwaki tosiba nviri waliwo akaviri like walina ku TV. Anti mami sirinawo sente tofaayo kakomewo mugambe. Kwegamba olina akulwanira entalo. Nyazaala wange. Kwegamba nyazaala tumufuula atulwanira entalo. Ayina okuba mukwano gwo nga nnyoko bwali. Kubanga ono maama wa bbaawo afuuka nnyoko. Musanyu maamawo. Mu bizibu makaago ye muntu yekka asobola obutabageya. Mikwano gya bbaawo gimugeya. Mikwano gyo gijja mugeya. Maama ali protective ku mutabani we. Mutabani we ne bwaba mwenzi ne bwaba tasobola tambuza kyayo kyonna ng'akigamba mutabani we wali omwenzi. Kitegeeza olina genda wa nnyoko. Kituufu. Nga maama nkoze ntiroza ninawe sitasanyusa mwami wange. Bangambye ayinayo omukazi nkole ntya? Ng'omukazi ajja kuwa obukodyo bw'okutuuza mutabani we. Tugende tukwane bannyazaala. Kwana nyazaala. Nyazaala yajja okugamba okimanyi mutabani wange ayagala nnyo ettooke nga lirimu ebinyeebwa. Ng'ogenda olifumba. Naye ng'omusajja teyakigamba. Gw'okanya kuyiiya ofumbye ebbalugu ofumbye simanyi mayuuni ng'alya ttooke lya binyeebwa. Lyokka. Laba bw'akomawo n'agamba kaza afumbanga mama wange. Waliwo omuyimbi omu yali Kenzo. Waliwo eyamuvuma mwami muzaata yamugamba nti agenda wase nnyina. Bambi kyali kibi. Naye bwe yagamba nti anoonya omukazi alinga nnyina. Omwana omulenzi tayawukana na maama we ye mukazi gw'asooka olaba mu bulamu. Yamusomesa love, yamusomesa care, yamusomesa attention, gw'alabirako. Era kitegeeza omusajja wagamba nti ono namugobe kubanga anoonya omukazi alinga nnyina. Kitegeeza omwana oyo maama we yayagala nnyo kitaawe to the extent nti nnyina yafuuka yardstick ya buli mukazi. Yalaba essanyu taata we lye yalina. N'agamba njagala omukazi alinga maama. Kati gwanoonya mu bakazi alinga maama we. Ekyo tosobola kimujja mu mutwe era ajja munoonya paka. Kati bw'oba tasobola mufuna n'ageza kufuna ng'akunoonyaamu nnyina. Oyina onnoonya nnyina akuwa obukodyo omufuuke. Naye bw'otamufuuka biba biganye. Of course tosobola fuuka nnyina. Naye kiki ekyo nnyina kye yakola ekimulowoozesa nti buli mukazi ayina kufaanana nnyina? Yalabiriranga taata we atya. Gende wanyazaala omugabe mami nkoze ntya okunyweza obufumbo bwange gwe wakikola otya? Agambye nno olaba abasajja muwala wange tuula olaba taata wooyo namunyiganga obugere nga nnyesa sabula. Kitegeeza mutabani we bw'aba yabumunyiga mutabani we yakola ki? Yabulaba. Kati n'omulenzi laba bwakuwasa nannyuka najja mu sokisi n'alinda bamunyiga obugere. Alinda bamunyiga obugere agenda olaba ne mukazi kika kyono namanga yanyiganga taata. Gongo olaba kajanja yeekoza.
Abasajja balina ekyo. Ankwasa atya mu bigere. Ankwasa atya mu bigere. Yalaba mami. Yalaba omusajja ne yesunga obufumbo. Mutabani wange yambuuzako bwe nawasa nange mukazi wange nampakingiranga juice buli ssani nga ngenda ku chaachi. Kati oyo waatabu mu parkingire bambi. Era ninda mukamwana. Njamu initiatinga. Morientinga mugambe oyo. Bye bino ne bino bembadde nkolera kitaawe. Yabiraba. Tips zimuwere ddala oyo. Kati abaana abalenzi balabira kuba maama engeri abakazi gye balina oyisaamu abasajja kati bw'aba anoonya alinga nnyina. Omwana omuwala alaba nnyina bw'ayisa omusajja bw'agenda oyisa abasajja alowooza that is the right way. Kati buli lw'oyomba n'ovuma bbaawo omuwala akoppa notice n'omulenzi akoppa omulenzi amanya abakazi bazibu era abasajja bagamba abakazi babi ne nnyina amutwaliramu. Abeera yakalaba. Abasinga mpozi ng'akedde n'agamba naye abakazi babi okuggyako mmange ako bw'atakassaako ne nnyina mwali bakazi babi. Era omusajja bw'alaba omukazi avuma teweekanga nga musajja kuweza myaka 4 nga tawasanga. Omukazi gwe yali asoinga okwesiga mu bulamu bwe yayisa bubi omusajja gwe yasooka okwesiga mu bulamu bwe atya bayinza omukola kyekimu. Kati mama bw'oba okuza mu mutwe teekamu future y'omwana ono nti agenda fumbirwa agenda kuwasa. Gwakutwalanga role model ayina yimirira ayina agamba singa teyali maama waliyo abasajja abamu nga muyina kukyawa bamaama b'abakazi bammwe si mukazi wo yatendeka ekyo ky'olina mu nju ye maama we. Basudde yagamba muwasenju yagamba omwana wa malaya tasobola kubanga ayendera mu nju yo ne weekanga nga yali mwana wa malaya. Kituufu nno. Bw'ayendo inagamba bw'atayendo gamba bannange omwana tafaanana nnyina kyemugamba omwana yavaamu omuntu nga nnyina yali malaya kye bayita okuva ku lubaya. Ate bagamba ate apu eva ku muti gw'omuyembe. Nedda. Apu eva ku muti gwa apu. Yes. Kati maama oli mukulu nnyo mu bufumbo bw'omwana atannatuuka yeeyo. Kyova olaba lowooza nnyo ku future nga Katonda bw'atulowoozaako. Omwana omuwala yazaalibwa ne nnabaana ng'agenda zaala ku myaka 3. Katonda lwaki yagimuwajja nayo? Lwaki tagimuwa ku myaka 3? Buli mwana mulenzi azaalibwa n'obusajja ng'agenda bukozesa mu bufumbo. Lwaki Katonda tabumuteekako ng'agenda kuwasa? Kati gwe lwaki otunulira leero ng'ate gw'okuza alina future mwagenda? So omwana ono mu kubanga omusajja omuwa ekitiibwa tomanyi kye weekola. Waliwo mutabani w'omuntu gw'osindikira omukazi. Era ntera nnyo gamba kuza omwana omuwala mu ngeri nga singa mutabani we yabadde amuwasa okkiriza omumwagaliza. Naye waliwo omwana gw'olaba n'ogamba oyo simanyi ali muwasa nga naawe maama ekituufu okimanyi. Okuzizza omuwala nga singa mutabani wamukuleeteranga mukamwana tokkiriza. Moment of truth. Okuza omwana nga nawe singa muwala wamukuleeteranga nga bba wa muwalawo omugaana. Omulenzi oli musiba nviiri omuwummudde amatu naye singa muwala waleeta asibye enviiri n'awummudde amatu ono omukkiriza. Kati lwaki owummula mutabani wa amatu? Muwala wo omuyigiriza obutakola mirimu. Oyagala mu future mutabani wo aleeta omuwala atamanyi kukola mirimu omugambe muzzeeyo gwe ekiwala kyo ng'okisindikira omuntu omulala. Kwegamba ekikyo owuwo oba olabanga mubi tomusindika walala. Togaba muntu naawe gw'olaba nti singa bamukugabidde tomusobola. Tomukkiriza. Mutendeke paka lwatuuka ku sseerigabwa. Bw'oba okimanyi nti muwala wo naawe singa badde mutabani wo ng'omugabira amuwase weeteke mu kiti ekyo. Waliwo oluusi lwe tulina okweceekinga ng'abakazi nti singa byenkola babikola mutabani wange byenkola mutabani wa gundi babikola kati gwe weefuule muka mutabani wo wandibadde nnyazaala omusanyufu. I'm looking at my son. Banange mpubira mutabani wange. Nkulaba. Musaba Mukama ekisa njagala okulaba muwala wange njagala mwagale njagala muwe buli kimu naye njagala omuwala anamwagalanga bwe njagadde kitaawe.
simanyi bwe neebaka nga mmanyi mutabani wange bamuvuma mu nju mwali. Oba owulira oyagala okugenda omugjeyo omukomyewo. Teri mama yeebaka. Kuba mwakafaananyi nga bw'ovuma bbaawo ng'oli mbuliri bwonnyazaala nga waliyo omukazi akikola mutabani wo. Amumma emmere nga bw'ogimma omwami wo. Nga naawe bali mu kukyaya. We should be mindful nti omwana ono alina gy'alaga. Wandibanga ensigo olina abaana abawala nga ky'oli mu kukola omusajja oyo. Era ntera nnyo okugamba abalenzi obwenzi bwe mukola mwandisasulira mu bawala bammwe. Bw'oba oli musajja ng'ozadde omwana omuwala ng'ogenda weebaka ku buli mukazi, abakazi be weebakako n'obalekawo balinga muwala wo era naye basobola omwebakako ne bamulekawo. So waliwo ensigo ey'okubanga kyokola abakazi abalala amaziga ge bakaaba ojja tuula bw'oti muwala wo nga yakuloopera bye bamukola, naye nga tosobola kujjukira nti waliwo abawala nabo abaaloopange babataata baabwe. Yensigo nina okukiteeka mu mutwe nti engeri gye mpisaamu omwami wange yensigo gye nsigira mutabani wange. Mukama amuwa omukazi ansinga ng'amwagala okusinga bwe njagala kitaawe, amulabira okusinga bwe nkola. It's a seed. Ndi mu kusiga mu musajja nsigira mutabani wange. Nsabe nga ngamba Mukama olaba njagala omwami wange. Funayo omukyala asobola okwagala omwana wange omulenzi. Naye osabe mutabani waafuna omukazi omulungi nga gw'oli mubi eri kitaawe. Tebikwatagana. Natolina bwa yardstick bw'oli nakamu. Nawe teekawo kogambe nange eno level bw'oba tonnatuuka kweterawo nti abakazi abajja bonna mba temuli wano nga nze. Then toyogera. Naye mutabani we yandifuna photocopy yo makaage. Banne woba oli mubi eyo gamba fire. Malaika Institute gwayagala ebiseera bye by'omu maaso bibeere bitangavu ddala weegatte ku Malaika Institute. Anti balina amasomo ag'enjawulo ku ddala erya certificate ne diploma mu fashion and design, cosmetology, hotel management and catering. Basange Makerere ku Ham Towers omwaliro ogwokuna ne Kamwokya ku Old Killer Road okuliraana akatale ke Kamwokya. Jangu weewandiise kati okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0758 132232 oba 0776 132232. Malaika Institute, we teach people how to work. Nai. Chotali. Woba toli yardstick. Boba nawe. Waliwo essala ezimu z'otalina ssaba ng'olinasooka kwekola mu mulimu ozisabe. Abakyala bengambye mugambe fire mwekulemu omulimu kuba torch munda mu si kuwolereza abasajja naye abasajja bano balina ssaddaaka nnyingi ze batukolera. Bannange waliwo lw'otuula ne ŋŋamba naye singa nze musajja mu nju eno nga nandigudde eddalu ono akusaba kino ono akusaba kino ssente zonna abakazi ffe tuyomba hani entebe zikaddiye hani ennyumba terina langi sigwasiiga naye talina bagamba tezinawera neka n'amadinisa ennyumba ekaddiye. Bannange nange singa onzimbirako nange singa nfunako ennyumba ekkololo obyogera n'ateeka mu action. Gyasiiba bannange omusajja akeera nayingira ekibuga mu prosesi y'okunoonya ssente mulimu ebivumo. Bosi wa muvuma nga talina mu mutwe gwe nti bba wa muntu taata wa muntu tebamulaba nti musajja mukulu ne bamuvuma n'atambula ne bamutuma wano ne wano n'akoowa. Olugero nagamba let me go back to my wife, to my home. Bw'atuuka ewaka kati laba ate abamuvumisizza because zibadde ssente. Yes. Bwe babeera ng'ate bongerako. Tuli ku kintu ekyokuwa omwami ekitiibwa n'okumuweesa ekitiibwa. Awo we tukyali. Muwe ekitiibwa kye mu baana asigale nga ye taata. Bw'aba ewaka abaana bano bayiga. Yes. Era ekitiibwa batandika okukimuwa mu ngeri gy'okimuwamu. Edda twabanga ne taata nga taata alina ekikopo kye, maama alina ekikopo kye, maama alina essowaani, alina ejjiiko, nga taata okikuweerako n'okinywerako. Otambula osiba wenna oli munene ewaka, onywa ekikopo kya ddaddi. Yes. Ekyo kye bayita okuwa omusajja ekitiibwa mu maaso g'abaana be. Kati abaana bakimuwa
kubanga okimuwa. Ennaku zino munaye bagamba biri outdated. Abakazi be bali outdated. Nebyo tebikyuka. Respect is respect. Oyinza okuba togenda mu situlo okola entebe ey'olubaawo. Naye ne mu ntebe ze mulina wadde zifaanagana kala y'emu. Abaana basobola omumanya ey'ensonda ya ddadi. Tebagizannyiramu gw'osanga mukuba. N'abaana okimanyi omugenyi asobola okujja n'agituulamu ne bamugamba that is daddy's chair. Kugamba nga ye throne ya king ewaka. Kabaka entebe ye tebagituulamu. True. So ekitiibwa kimuwe mu maaso g'abaana bagenda kimuwa. Bw'oba omukulisaayo bajja mukulisaayo. Bw'oba osigala ku bibyo naye bajja sigala ku byabwe. Okay. Bw'obanga omusajja omwagala abaana balage naye tofuuka musiru nti mwegadanga. Ate yonoona abaana. Omusajja mulage laavu maaso g'abaana. Muwane maaso g'abaana. Omwana akuyita omugamba I'm still with daddy afune ku bujja. Agamba naye obudde bwa daddy tebabuzannyiramu. Daddy bw'abeera ano kyokka mami tetumufunako kadde. Kikole. Omwana yagamba mami we. Yali amuyita. Yamuyita ba baby. Aga, mami, I'm not baby. It is you who is baby. It's daddy who calls you baby. Ebintu webityo. Atwala kyawulidde, atwala kyalabye, kyekitiibwa kyagenda ofuna. Bw'oba omuwa daddy glass nga yiye, ng'essowaani yiye. Omwana n'oba omugamba genda oleetere daddy amazzi. Omanyi omwana kyakola? Mami glass ya daddy sigiraba. Nga weeri specific. Ne bwe baba tebakubuza bwe bagiyiga ne bagiraba. Kizibu osanga omwana ng'agenda tera daddy we mu glass endala ng'amanyi bulijjo. Gyalaba omuweeramu. Atandika omanya era n'abaana bagambe eno foka efaana bwe teya daddy, kikopo ekite ekya daddy. Daddy ne bw'oba toliiwo maama. Daddy afuna ekitiibwa kye nga toliiwo kubanga waseetingawo pesi mu nju. Oyina kye waleka mu nju. N'obw'omala omwezi nga wagenda ku mirimu. Daddy taliriira mu bbaafu ng'alina liira mu ssowaani. Okay. Muleke ssowaani ya daddy ali abaana batandika okuba nga n'obw'oba bayigiza kubanga wadde oyagala nnyo omwami wo oyina omusaavinganga. Abaana bayigirize. Okusaavinga daddy kubanga bw'oba toliiwo be bagenda omulabirira. Sinti ofudde. So olumu tofumba baleke bafumbe. Olabe engeri gye bakikola. Obagambe twalira daddy emmere. Bw'atwalira daddy n'amusaavinga ng'ayimiridde. Manya teyayiga kati somesa. Correcting. Exactly. Omwana omuwala omucorrectingira ku taata we. Ye musajja gw'omutrainingirako engeri gye bayisaamu abasajja. Okay. Omugambe tebasaavinga basajja nga bayimiridde. Oyo wadde daddy wo ate ojja fumbirwa kati tandika practicinga. Woli serving otya baawo. Mami nga nfukamidde yifukamira daddy wo. Omusaavinge. Engoye z'abasajja baba bazooza bwe bati. Abasajja b'omutendeka bali mu future. Naye nga bayigira ku daddy. Ate ekyo daddy kwe bakolera practice. Bakolera practice. Ewaka bagubya ngoye za daddy. Mu future baleke gubya z'ababba baabwe. Emmere basiririza mu sepitizo. Baleke kusiriza zaabwe. Okay. Baleke bayokye essaati ya kitaabwe ate abagobe mu nju. Dani okwokya ey'omusajja. Omwana tomukugira kugolola lugoye lwa taata we. Naki. Tutandika okukola training. Eyaddala. Pulira n'okutukunsi. Kati ate gwe tugamba tomuwa ate kwoza boxa ya kitaawe. Zikwato zozo omugambe engoye bbaawo teri mukazi mulala azooza. Ate otugambye bakole practice. Waliwo ebimu nga bibyo. Ate onoomugamba yebake ne bbaawo kubanga obigiriza kuba. Mwoyo w'amagezi atakazi. Mwoyo w'amagezi ka. Mu kisenge ky'omugambe njagala kuyigiriza engeri gye baala obuliri. Naye nkuyigiza kubanga oli muwala wange. Naye ekisenge kyo tewaba muntu mulala akingiramu okuggyako muwalawo ng'ate naawe omukola kyekkola. Omuyigiriza okwala obuliri, omugambe okola bwoti, essuuka bwe ziti, tezikola kibwe ziti, omugambe ekinaabiro kyo kibira bwe kiti, olina okikuuta ne muwala we ekinaabiro ayige bwe bakuuta. Kubanga oyo oli mu mutendeka. Bw'aligenda ewuwa abeere ng'amanyi ekyokukola. Nze sikkiriza abantu kuba nti anaasula mu kisenge kyange. Naye nnina abaana abawala be bayita ba church girl. Yes. Nsobola obbabuulira byonna.
naye olumu ofunayo akadde abamu ningamba ne bano bakuze bali myaka gya kufumbirwa nemba twaleeka nemba setting ya boundaries bamanyi kye kino kisenge kyabwe kino togendayo kino kyabalenzi kino kyaki mukola wano ne kino ne kino ne kino ne bagamba mwe mugenda ofumba olwalira ekyeggulu omanyi kye babaako omanyi ekibatiisa pasita agenda jirya nga bifu pasita agenda jirya kubanga emisana bwe mbagamba mufumbe ekyemisana bafumba bamanyi bannaabwe nange nze ate ngenda basaasira era mbatenga kati oyongera mu booti n'okola booti ne booti kati mbagamba leero nno nnaku zo bbiri za kufumba kyaggulu nfudde nze mami naawe kati pasita emmere bwetawoome bweneebaamu omunnyo mungi kati mugamba kati fumba ewooma tuteeka omunnyo mungi bw'ofumba ebimere ebyafa bwe bamala ogifumba bwe tuba tudde ku dayiningi okulya babanga batudde ku mpiso pasita agimazeewo kati bwagimala of course mba namugambye abagenda ogifumba bwe bambi nze mbagamba sigenda mugamba nti mumugifumbi temutya saalike kulowooza kubatiisa biki naye nze ne mugamba kati ng'agamba lwaliro nno bebi wataddemu omunnyo mungi obubaka butuuse ng'akiwulidde ng'atandika okwetakula mu mutwe nti bannaayo omunnyo gamba lwaliro boyiro supu nga mungi kubanga Katonda mwebaza nti nafuna omuntu ng'ayagala ate abaana abavubuka bakule nga bategeera kati ajja kwesa nagamba tofaayo tugenda jirya kubanga tulina otutendeka kati muzadde nnyo nti akkiriza omwana w'omuntu omulala atendekebwe ewuwe n'asacrifice nga n'ali ettooke libatanyize bulungi kubanga ayagala omwana w'omulala omuwala atali wuwe nga musumba we agaba omuwala nga ddala emmere yasooka n'agiryako kati ye muntu ali selfless yesaddaaka era ekyo mumanyiiko mugamba nayo n'ogirya nagamba ndi taata that is so beautiful ansomooza nnyo ali too humble ng'okukkiriza ali emmere efumbiddwa omuwala wa myaka 16 mu nju yaŋŋamba ndi taata saagala gaba muntu nange baleke baginfumbire bweneeba tewoomye tetujja girya tunywe kyayi bakimanye nti omusajja bwe mufumbira emmere n'etawooma agenda ssula njala kati nze bakikolere wano nga mbalaba bweneeba tewoomye waliwo backup ya kyayi kati naye kimulume nti pasita yasuze talidde emmere anywedde kyayi kati kiruma nnyo mu bufumbo bbaawo okubanga yasuze enjala okaaba n'amaziga kati ekyo abazadde ewaka mukkiriza abaana bakole ensobi maama kkiriza omwana ayigire ku ggwe naye lwaki nkututeyo mbadde nkugereza nti bajja ewaka naye nabagamba ekisenge ky'omusajja bakirespecti nga temuyingira bantu naye kati mmwate njagala muyige engeri gye balabiriramu ekisenge n'omutwala mu bathroom n'omwana tukuute bathroom abo babiri kuuta sinki naga bannange kati nezina etoyi bazikuuta nomugamba okwata sabuni bwati no sprayinga n'okuuta booti toyi wadde yakutuulako bagikuuta ebeeramu obuwuka oteekamu disinfectant n'okola booti naga kale because tomanya alisanga toyi zakutuulako za kinnya ekyo n'akiyiga ne mugamba naye temunjalira buliri obuliri buyina kubeera bwe butyo essaawa 4 kubanga tomanyi ssaawa zaakomawo waka ayinza okuba agenze mulanca wanaagamba nti alina bye yeerabidde akomawo labwakomawo ng'ekisenge nga bwe yakirese ebintu biri wano kino kiri wano n'atandika oyita mu ngoye ng'azibuuka kati ojja kwesanga nga ngenda kukwata abawala 10 mbayingiza ekisenge kyange naye nkibayingiriza mu batendeka si kunjalira buliri si kunnongooseza si kukola ki bakimanyi nti agenda oyo yeerongooseza ekisenge kye naye waliwo essaawa ezituuka ne baga tugende mu kisenge tuzinga engoye nga batya ekisenge kubanga bamanyi nannyini waakyo ne mbagamba ekitiibwa kye mussaamu pasita kyekitiibwa ky'olina okuwa bbaawo omusumba otayinza kubanga asinga bbaawo ekitiibwa mu nju yo mu nju yo omusumba talina authority so ekitiibwa ekyo kye mumuwa nti mutya munammwe mufuneemu entiisa mu kyammwe bwe tuyingira mu kisenge omuli engoye ne tutuula ffenna tandika ozinga amasuuka nogono nozinga engoye kati zinga ezo kwata sokisi ziteeke mu kakabadde ako nozizinga nozimuwa n'amanya nti omusajja sokisi ze baziteeka wano bokusa ziba zokka
vesti ziri wano ne bwagolokanga siriiwo amanyo okujja buli kimu. Okay. Katosobola kimutendekanga omugano kikola. So waliwo abaana abamu ng'ojja bayisa bwotyo. Omugambe jangu tugende olwayo mu kisenge tutegeke ekisenge kyange. Omugambe zinga vesti za daddy. Azizinge. Bwamalo zizinga akubuze mami nziteekawa. Tieza daddy zibeeraawo. Socks bwazikwata naziteeka mu mugambe nedda baby. Tozigatta. Socks tebazigatta na vesti zino ziteeke wano. Oyinza okuba toyina drawer. Naye engeri gy'ozipanga wennyini kameeza. No omugamba munanga nti kati bwagolokoka daddy. Nze musoko genda ku mulimu. Kati ewaffe bw'ojja ewaffe waliwo lwokera nga nze musoso okuvaayo. Netayinza golokoka. Ng'essaati teriiwo gy'ayambala, empale teriiwo, naye empale n'essaati ebiba weebiri. Ebisigadde amanyi weebiri. Vesti yebeera mu drawer eyo, kino kibeera wano, kino kibeera wano, ebizigo biri wano, kino kiri wano, engoye ze bantekedde zibeera wano. Kati omwana omuwala akimanyira ku nnyina. Era bw'agenda okikolera bbaawe. Kati bw'abeera ng'amanyi ntino tebibeerawo oli yazuuka ne yeenoonyeza ne yeeyiya. Ye bw'agenda mu maka ge n'akeera n'afuluma omusajja ajja zigolola nga daddy yazigololanga. Era omwana agamba n'omusajja yeekoza nga taata wange yeegololeranga. Bambi taata we yalina ennaku nga tasobola gigamba. If you have ears. So mentorship. Kye bayita mentorship omuzadde yenna bimbula mu bw'omwana ye musumba asooka, ye musomesa asooka, ye mukazi asooka, ye musajja asooka. Taata kati bataata bamama tuboogedde. Taata maama bw'aba nga yakusooka ofuluma oba yaba bizi okusinga. Tekiina kye kikujjako okutendeka omwana w'omuwala. Personally maama wange ye mujulizi. Ebigambo bye byenzijukira byabangawo ku weekend. Monday to Friday was daddy. Daddy asobola okugamba nedda alinde mami olwanajja. Guno omulimu gwammwe babiri. Ayina obudde akuza omukyala w'omuntu. Alikuweesa nawe ekitiibwa nga mama otule wali bagambe ebintu tubirye. Nga ddala oli ebintu by'omutabani w'abendi ng'omukazi ky'omuwadde okimanyi. Taata mmwe musinga ofuna ebirabo omutwalo gugwo. Naye omuwala gw'ogaba ddala. Nawe osobola omuwasa singa abadde mukazi nga okwana. Kubanga taata ono lwaki ngereza ku taata nze ekyange yali nnyo taata mami bye namuyigirako nga bonogamba nti kati Saturday jangu tukole kino, jangu tufumbe ku Saturday lwasiibyewo, ku Sunday mwenna muli ku church, Monday to Friday waliwo natuuka okubanga ndi muwala, especially kasita nayingira senior 1. Daddy yalekeraawo okukola. Daddy yalekeraawo okukola nga ndi mu senior 1. Yafuna accident amaaso erimu nerikosebwa libeera blinded. Kati nelitandika okukosa eryokubiri kubanga ebintu bino bikwatagana. Ne bamu advisinga tobeera mulaiti, tobeera wano, tokola bwoti n'asalibwako. Bw'asalibwako mami asigadde akola. Era bennaku zino mbati abakola ne bamanyira abasajja. N'amanya mami akeera bamwagala mulago ku ssaawa emu. Kitegeeza afuluma 12 kitundu. Kitegeeza tugenda okugolokoka daddy yaliwo. Omanyi omulimu gwe? Uniform zammwe muzitegeke ekiro. Okay. Musula akebera musula byonna mubitegeeza temugenda mugolokosa bambaza na bategekera. Musula muzimulaze daddy yino uniform yange nagigolodde zino byengenda okwambala ekiro biteeka wate bitabo biri mu nsawo nti ye. Ani mukulu kati nze muto wange yali mulenzi. Nze muwala abaddako mulenzi abawala bonna bafumbo. So munju nalimu omuwala omu. Ngomanyi kyakola? Gwenzirako yennyini bamuyita Robert. Gwagolokosa Susan omakinga sure agenze n'anaaba. Gwe naddako gwe naddangako ogwokubiri yantwala yamperekera ku ssomero nga buli muntu aninako obuvunaanyizibwa nze muwala. Yabagamba oyo singa dda maka gano ng'ali lubuto mwenna mugafuluma. Nga ku ssomero tuli mu ssomero lyerimu, gwe nalinzirako twali mu ssomero lyerimu. Ne wandaba n'omulenzi yasooka okunvuma. Oyagala kunnemesa kusoma mu busiru bwo? Yakuba.
ng'akimanyi bw'ofuna olubuto naye tasoma terina kuloopa akubirawo nga tamenye katagolokoka kwa kugolokosa mwana nga abakulu mwemuli so nga obuvunaanyizibwa bwe to assign responsibilities mami taliiwo atwambaze nga nze yaŋŋamba olina okweyambaza ekyo mami yakikuyigizwa okuza oli mu P6 oyagala bakola ekyo oli mu senior 1 oli mu senior 2 bakwambaze ogenda kitta ntekera kutambula mumuwerekere atuke ku taxi agirinnya agende kusomera asome olwegula aveeyo ajja yita mu lwali emulago adde ne nnyina kati kumacha ogenze baganda bye bakututte n'okomawo lwosiibyewo togenze kusomero n'agamba yitawo mangu yoze engoye zange mami tanzikiriza zooza kyokka dadi akwata esaati n'agamba omanyi oboza esaati z'abasajja nti nedda bayoza muno tutera kuddugaza wano bwe nayiga n'okwoza n'agamba wano esaati y'emikono emiwanvu weesalira sinsa engalo zikwata ebintu bingi wano waddugala n'agamba wano bayozaawo ekifo ekyokubiri nkwawa ekifo ekyokusatu kitogi ene walla n'obwokunyampolampola ngendo kizuula mu bukulu amazima amasaati g'abasajja gaddugala bitogi nkwawa waba tayambala vesti ne wano omukono kyekyo kyennyini kati okugolola kwedda si kwe kwakakati okwakakati kwa hanga naye we bantendekera tezaali hanga wazingako essaati ngo mulimu n'akabokisi mu mugongo kati ng'omala ogigolola ogolola onyiize n'agamba gizinge yankuza njigiriza tebagololera ngoye bweru zisiiwuuka jukira oba tebalina oba naye gyekyo kyekituufu zisiiwuuka ekyokubiri bwe bapaasa eddugala neegeza eyiwevu kubanga yali yamanda zigeze okuwuba bwe yiwevu obe eryanda ligwa munda ne wataddugaza bweru naga kati bwogolera munda ettaka bwe ligenda munda ebweru waba tewaddugadde sessaati eba teddugadde ojambala bw'omala ogigolola n'ogizinga n'ozipanga genda opanga engoye zange n'oginga ekisenge n'opanga engoye ze ng'onyiize ng'olina obusungu daddi ankozesa emirimu n'ogenda n'oyoza sokisi ne zidda n'azikebera n'agamba sokisi zange tezaatukudde n'oddayo n'ozooza mami bw'akomawo n'omugamba mami nayozeza engoye za daddi ani yagambye ozooza daddi yeyaŋŋambye okola ki mu ngoye za bba wange n'osirika n'oganda opaani daddi n'agamba aneda tayozeza nnyingi yabadde muyigiriza kwoza mpale nakita kati taata nze sikiriza nze gye nakulira sikiriza nti abasajja tebasobola mentalinga baana maama waatali so maama bw'aba ya katonda asaasidde maama n'abeera nga yaleeta emmere eka ate taata kola ekirala lwakuba tetwalabako maama ng'atwala fiizi zaffe ku ssomero era n'otugobanga mami wa mwagambye daddi nti babagobi nti nedda enkya toyagala kusoma ngo demuga daddi batugobye fees nagamba kale nja zikuwa enkya nga ffe tuwebuuza daddi sente azijjawa ewaka yali ataddewo tapu y'amazzi nga batunda amazzi n'amazzi gano ffe tusiibawo tetukola sente daddi bw'abeerawo afuna fees afuna emmere kumba omusaala gwa mami gwe gutuweerera tukitegedde kati nti mami eyatuweerera from senior 3 musaala gwe daddi yali takola naye nga daddi tumanyi akola sente bazimuweereza wezi nga daddi atugamba omusaala gwange tegunnajja daddi mulimu ki kati gwe yafunye baguweereza nga tagenzeeyo nagamba anti kati olaba we twali tukola babagamba nti omusaala newoba ofunye accident basigala bakusasula nga ali ku mulimu kati nga ffe tumanyi gye yali akolera bakyamusasula kubanga yafunirayo accident kumbe mama yaleeta sente bannaye abakyalo ennaku zino kati nze nakulira ku fiizi za maama okuyita mu taata naye maama teyakitulaga nti taata yatuweerera era takitulangirangako tumaze kula ne tuzuula so bwe twamubuuzaako lumu nabuuzaako naye daddi yali akubyeko nti eyankubako nga tetwamanya byali bakwatako yatubuuza wanje yagamba byali tebibakwatako ffe oba yali laavu oba bwali busubi byali tebibakwatako tubitegedde nkitegedde emabega ndowooza 2018 lwemboozi lwenjitegeera nti mami wange daddi wange yamujja mu kigo yali mu sister nga musawo mu ddwaliro ng'avuga ebintu atwalayo supplies eddwaliro gyakwanira sister
kitegedde kati nga kuva mu buto mami yali tasobola tugamba nti taata wammwe yanzijanze ne mbunani nali ngenda kubeera mu sister kumbe yali already abakazi bedda balina ebyama mukama katonda era mubuuza mbu sister ntunyumize munanga nti je nali nkola mu Virika hospital dadi wamwe yajjanga nga netufuka ba mikwano nefuna feelings nankwana nanzija mu sister nemuvaamu nenzala mukulu wamwe bamaama abo abedda bannaye balina ekisa bamaama abo no bakimanyi nti obuvunaanyizibwa bw'abantu bonna so omusajja abadde akulabirira singa ebizibu bijja nga gwalina ate bw'oba olina katonda okimanya nti katonda asobola okukeera na blessinga omuntu omulala n'atafuna bwe tuba tuwulira bayibuli mu bayibuli nga twogera ku Hana yasaba katonda n'amuwa omwana n'azaala nnabbi baawe yaani kitegeeza omukazi yali w'amaanyi mu maaso ga katonda mu authority omuwulira n'okubanga yawandiikibwako zaani baawe naye omukazi oyo bw'aba teyeegulumiza tugambe nti mulimu emiggo yenga alwaki abakazi babafuula ekyenjawulo so wali abasajja ng'ate naawe tolina kulowooza nti okuza omwana oba osse nnyo tuli ku future ntunulira mami wange waliwo ekimu nga kiringa ekitambula bwe kityo mami wange yanyumiza omuntu eyamukuza eyamumentoring okuba omwana omuwala omulungi yali taatawe omuto kubanga taatawe bwe yafa taatawe omuto n'amutekinga on taatawe omuto ye yamukuza ye yamusomesa ombuuza otya nti amusomesa ate yalina mukazi ebyafaayo byange jjajja wange baali bamuyita Serapi obwemi magambo yali Bishop wa Fort Portal mu kigo ye yamukuza engeri gyafuukamu omusista kati faaza atalina mukazi akuza omwana omuwala n'empisa n'amutuusa mu leve eyingira obufumbo musajja ye yamukuza kubanga bafaaza tebazaala ate faaza yali Bishop Bishop magambo yali Bishop wa Fort Portal jjajja wange omuto so ye yamukuza ekitega nti abasajja nabo osobola obuvunaanyizibwa katonda obbukuwa okuza omwana kati wadde tugamba abakazi nti ate nammwe muli kyakulabeko n'abasajja mutabani walaba engeri gye balina oyisaamu abakazi ng'okuba nnyina ne muwala w'ekitiibwa kyali wa abasajja kyowa nnyina kyakulaba era agamba abasajja bonna bakubi kubanga okuba nnyina babi kubanga oli mubi so ffenna tuyina ekifaananyi kye tukulizaamu abaana naawe omusajja toyonoona kifaananyi kya maama mu maaso gaabwe maama waabwe oba mwenzi oba mubbi todda mu maaso g'abaana bagamba nnyammwe mubbi yabazaala bannange maama wammwe mwenzi ayenze ku ggwe si ku bo abaami package yammwe we tugenda okutandikira enkya